twashinga leta burese umuganda wange Runeri twe twabitandika ate twababitegeera. Kasasiro ono obuzibu bwe tufunyeemu kati ssaawa zino atuwunyirira, tetulina ngeri yetusobola okumuggyawo, tetulina buwiribalo. So tubadde tusaba gavumenti etuyambe etufunire ku ntambula, tuli bubi kuba kati ssaawa zino tetulina we tusobola kumuteeka wonna, nti oba tunaamusitula ne tuteeka ku kagaali ne tuteeka, naye tetulina we kumuteeka. So tusaba gavumenti etuyambe, tuli bubi. Twakola obulungi bw'ensi ne tumuggyayo mu mwala ne tumugagula ne tumuteeka wabweru, naye tetulina we tumuteeka. Erinnya Ssegawa Robert y'omu ku beesimbyewo mu kitundu kyaffe kino ekya Bulenga okulaba nti nkwata mu kyalo kyange nga ssentebe w'ekyalo kino kya Manyero C1. Olwaleero nsazeewo okukola omulimu guno. Neebaza nnyo gavumenti nti yatandika bulungi bwansi. Naffe twali twamutandika eno mu kitundu kyaffe, naye gavumenti olwokuba nti olunaku kati yalutongozza, ekyo twakisanyukidde nnyo. Yeebale nnyo, yeebalire ddala, kubanga obukyafu tukimanyi nti mumuva endwadde. So abantu tuli mu bakubiriza okulaba nti kasasiro tebamuleka awa, tebabeera naye mu mayumba. Kati gavumenti kyensaba nti oba ekintu kino yakipapira tiyakola nteekateeka nnuŋŋamu, kubanga bulungi bwa nsi ng'ono twalisabye nti gavumenti ekintu kino kugenda mu maaso, buli ggombolola yalibadde agiwa emmotoka ya kasasiro. Kati omulimu guno nga bwe gumala okukolebwa, kasasiro ng'atikkibwa ku mmotoka ng'ava mu bitundu. Naye nga bwe mulaba Bulenga yaffe tawuni, tuli mu tawuni wakati, abantu bangi nnyo, naye kasasiro ali mu tawuni wakati. Tuli mu kuswala nti buli ayitawo agamba abavudde mu nsi ez'enjawulo bwe bamulaba bagamba bano kiki kye baliko. Ensi yaffe eba eswala. So nsaba gavumenti ekole enteekateeka, buli luguudo eteekeko emmotoka wakiri eyoola kasasiro n'ava ku makubo. Nawulidde kwa n'ebitundu si wano wokka owaffe mu Bulenga, naye n'ebitundu ebirala byonna biri mu kutoba ne kasasiro. Kati ate nga tuli mu sizoni ya nkuba, enkuba etandise okutonnya. So singa enaatandika okutonnya, kasasiro ono agenda kusibira myala. Bw'anaasibira myala, emyala gigenda kuziba ng'amazzi tegalina we gakola ki, we gayita. Era nkubiriza abakulembeze bannange bakole kino, bajje kasasiro mu bantu, kuba kati bw'owulira kivundu kyereere atandise okuwunyira abantu, buli muntu yeewuunya, amaduuka baagala naggaddukamu olw'embeera eya kasasiro eriwo. So saba gavumenti ate kati nga bw'omulaba wano yafuna omukisa ng'akyali kansala ku kisanja kiri ekiwedde. Nasaba tukutuku okuva ku disitulikiti era ne bagimpa. Nina ttiimu egenda esomesa abantu obulabe buli mu kasasiro. So era kyobola ero tukutuku ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti kasasiro akola ki, ava mu kitundu kyaffe. Naye temala tusaba omuzira kiso wa gavumenti oba omuzira kiso yenna ng'alina emmotoka nga kanta loole esobola otuyambako okutambuza omulimu guno gwongeramu amaanyi. Bane tujaniriza twongeremu amaanyi, kuba kati nga bw'omulaba entuumo mpitirivu nnyo, buli wamu ntuumu. Ne kati obwajja tusomba, kati eno oluutu yakuna tusomba. Naye singa tubadde n'emmotoka ennene kyalyanguye. Mu butuufu kasasiro tasaana kutuuma mu kifo kimu n'abeera awo, kuba kati tuli mu lunaku lwa kusatu nga kasasiro ali wano mu bantu wakati. Gavumenti kyeyalikoze, walibaddewo emmotoka nga kasasiro ava eri mu bantu atikkibwa ku mmotoka n'agenda, ekibuga ne kisigala nga kiyonjo. Yes, kyensaba. Mpozi erinnya eryange nze Buyondo Geoffrey, Uncle Quick owa Quick Digital Studio wano e Bulenga, omu ku basuubuzi abamaze ebbanga mu kibuga Bulenga, ate nga nze mutongole wa Ssaabasajja atwala ekitundu kino. Nga twogera ku mulamwa ogwa kasasiro wa bulungi bwansi yakoleddwa, enkola eyo gavumenti yadde ekoze bulungi, naddala Ssaabaminisita tukwebaza omulimu gwakulembedde, newankubadde gwabaddemu obwakatirwa bungi, wakati ebivaamu byonna byetaaga okutunuuliza eriiso ejjogi okusinziira nga exercise bwe yatambudde. Wayambyeko ku bibadde bikolebwa okuva emabega kuba Obwakabaka bwa Buganda bubadde bukola enkola eyo, oba oli awo naye ebadde ebulamu facilitation. Olw'ensonga nze ng'omutongole twali tulongoosa nnyo ekibuga kyaffe kino Bulenga obudde obusinga n'olukiiko lwange, naye era ng'ekisinga otubulamu bimmotoka bisomba biki mu mbeera efaana bw'etyo mafuta
naye bwe twalabye obuyambi bwe butyo nga buzze twakisanyukidde. Naye ebimu ku byalakidde kwe kuba nti kasasiro bamugyeyo ne bamusuula ku kkubo mu matawuni gaffe, ate ekyobulabe nnyo ekiyinza okuleeta endwadde okweyongerera ddala obungi. Ate nga naffe katugambe ng'abadde twandigambye ffe abakulembeze ba Buganda twali tetulirwedde ku ssaawa eyo yennyini ogamba nti tusobola okwafoodinga okuba nti kasasiro naffe tusobola omutika aveewo olw'embeera y'ebyensimbi. N'olwekyo tubadde tusaba bwe kiba nga kibadde kisoboka ddala eri gavumenti nga bwe yatandise ekintu kino kituyambako ng'abatuuze era abasuubuzi, ekwataganeko n'amakampuni be twandise ba facilitator, kuba kiba kyangu nnyo okufuna abantu abayambako mu mbeera efaanana bwetyo. Ndowooza mwakyala ku COVID twayagala mmotoka, abantu ne bewaayo obulamu bwabwe ne bawaayo amamotoka. Ne ka tulina amakampuni nga ga Coca-Cola, ga UTL, ga Airtel, tulina amalwaliro amanene agalina emmotoka nga Mulago ebiina, tulina ne sectors ez'enjawulo nga zisobola okupangisa butipa buno bwennyini obw'oku kyalo, ne bagamba nti kaakati wano nti katugatteko guno omuwendo naffe okulaba nti tukoze bulungi bwansi. So n'ekyo twali tusaba kitereezebwemu naddala nga tuyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita nti kyewakoze kyadde kirungi, naye waliwo ebyetaaga okuwulirizibwa. Naddala eddoboozi ly'abantu bw'omala okusamba omupiira oba olina okumanya ekiri wakati mu kisaawe nga lifari nti obuzibu badde wawo, weetaaga ba substitute okuteeba obulungi. Twebaza nnyo abakulu ng'aba Bulenga Traders, waliwo omukulu Segawa naye abadde akola ekisoboka okuba nti ateekamu tukutuku okuva gye ekiro kyonna asomba, ate ndo yagenda okwesimbawo ne mu Bulenga LC1. Abadde akola ekisoboka okubisomba ekiro kyonna naye nga katukutuku era katono okusomba kasasiro ebimotoka nga 50 ge bayiye mu kibuga. Ate nga n'abamu tulaba batandise okukola enkola embi, tuba tugezaako batangira nga baagala omwokera mu kolansi, ate ekiyinza okwonoona enguudo. N'olwekyo enkola eyo yonna yandibadde tutereezaamu kale mu mbeera efaanana bwetyo. Nga mpise ku TV yaffe eya KSTV omulango ogwo gutuuke nga nabbanabula nga tulina obugagga tulina empuliziganya ey'omulembe ate ku kyalo kyaffe kwennyini bwe tunoonya neeyagala okumanya ekyafudde ku kyalo, ekyo nakyo tuba tukisanyukira bulungi. N'olwekyo tusabye busabi tutereezeemu bingi ebirakidde mu nkola eyo, naye tujja kusobola ogifolowinga naffe abaami ba Ssaabasajja singa eneetera obulungi. Okugyako ekirala bayingiridde aba Seventh nakyo twakitunuulidde nga nabo tebaafunye buweerero okukola olunaku olwa Saturday. Kale n'abateekateeka emikolo gyabwe ng'embaga n'okwanjula, ndowooza nabo kiyinza obbakosaamu. Nze mbadde nteesa nga nze batereezebwa ne bassa ku Lwokubiri oba ku Lwokuna, kale utakosa madiini utakosa mbeera yonna, kisobola okutambula nga exercise nnungi. Ne bannaffe aba Seventh ne baba nga nabo ate bafuna obwetaayizi okubeera enzikiriza yaabwe yasangibwawo, kino kigisanzeewo okulaba nga ffenna tutambulira ku peegi emu. Mbadde Buyondo Geoffrey, Uncle Quick wa Quick Digital Studios wano e Bulenga omusuubuzi ate omutongole wa Ssaabasajja wano mu kibuga Bulenga, okutuusa eddoboozi lyange eri abo bonna ekikwatako. Tweyanziza tweyanziika. Chairman Robert Segawa, tukweyanza byokoze. Twabikoze ntonoonya kalulu. Naye bikoze mu myaka 5 ng'oli kansala. Webanywe bali ddala. Ne Joe mukyala Nabbanja, Ssaabaminisita kyeyakoze tugamba okuyonja. Etumusa ku kkubo Bulenga yenna kasasiro yenna omuyoddewo nga tolina muntu gw'osabidde si 10. Tukweyanziza Chairman Segawa kyatulinayo ku mugongo. Twebaza kyamaani ng'ow'ekyalo atuyambyeko, akozesa gundi wheelbarrow ne tukutuku, naye tukutuku tesobola ebintu bingi, so tusaba gavumenti etuyambe etuweeko ku ntambula ng'ey'emmotoka. Kansala waakozeeko era aweewo, akozeeko nga wekisoboka okumusomba, naye era amaanyi geeko. Tukutuku ntono tesobola tumala. Bale fenga abatuuze b'e Bulenga bebaza nnyo Chairman Segawa ono, akoze omulimu gw'amaanyi okujja otuyambako kasasiro. Tubadde tuli wano nga tulowooza nsiga enkuba ejja netandika okutonnya nga ebisasiro bino bikyali wano nga woobiraba, kigenda kubeera kitya? Ebisasiro bino ebisinga okuleeta endwadde biwunya, mulimu papa z'abaana, mulimu obubi, mulimu biki. Enkuba weetonnya bitandikira ddala okukola ekivundu n'okwona ekibuga. Era Bulenga tubadde n'obweraliikirivu nga tugamba tugenda kukola tutya ensonga eno, naye Chairman Segawa n'ayimukiramu ng'omukulembeze omulungi n'agamba tetujja kukoma bukomi ku bulungi bwansi n'ebisaaniiko katwekembekembe tunaye nga tubiyoola, kubanga gavumenti yakoze enteekateeka nga tuwadde bantu
wa bisaaniko genda oba baani abagenda okubitwala ne babireka awo. Bw'otambula ku makubo gonna gajjuddeko bisaaniko. Era abantu abalina omutima ng'ogwa Ssegawa mu LC ez'enjawulo muyambe abantu muyolemu ebisasiro ebibuga bidemu binyirire nga bibadde Bannabulenga. Chairman Ssegawa ffe tumwebaza bya nsusu yeesimbyewo era ali mu kalulu. Era njagala kusinziira wano okugamba Maama Nabbanja nga bwe yaleese enkola eno eya bulungi bwa nsi buli omu gye yayagadde obulungi, ateeka okuba nga alinayo fomula ey'okuyoola ebisasiro bino okubituusa gye birina okutuuka. Kubanga singa sisitimu eno ebeerawo eya bulungi bwa nsi naye nga tetulina sisitimu egenda kutambuza bisaaniko bino bijjawo tubiba tubitadde mu bbanga lya myezi mitono, ekivudu kigenda kuddamu kijjula ebibuga, abantu batandika okulwala ebirwadde nga biva kasasiro bino. Naye nze nsaba Maama Nabbanja kuleetingayo sisitimu ku buli kyalo, kubeereko sisitimu etransportinga ebisasiro bino, nti bwe tumala obikuŋŋaanya waliwo enkola, oba ekyalo kyekola mu mmotoka oba buli eriya bagiwaayo emmotoka ne bamanya nti Bulenga, Buloba ne Bujuuko babawadde emmotoka egenda okuŋŋaanya ebisaaniiko mu piriyodi eyo. Ebisaaniiko nebeera bisuzeewo olunaku lumu ng'esobola okubimalawo enkeera, ekyo tujja kigumiikiriza. Naye nga waliwo sisitimu n'essuubi nti ebisaaniiko byakuyoolebwa. Naye wano ewaffe tetulabawo essuubi nti ebisaaniiko bibadde byakuvaawo. Enkuba yii ne baleeta nti okutonnya bibadde bigenda kuwunyira wano okutandika okulwaza abaana baffe. So twebaza Chairman Ssegawa olw'okuvayo n'enkola eyambako.